Wiiki eno yalimu okufa kwa Ankato. Yes. Twakungubaga okumala ennaku 7. So kakati bingi ebyalo twakola mawulire kumala ennaku 7. Yes, because okumala ennaku 7. So byali bingi. Naye ndowooza ddiddeyo okuziika ssaawa zino we tuvudde mu kuziika sigadde trending. Olwokusatu. No, yes, olwokusatu. Leero sigadde trending. Mwalimu ebintu bingi nnyo naye ndowooza ensonga y'abayimbi oba lwakuba Ankato lwama muyimbi. Principal gye yayogerako. Emaliriza yeefuze nnyo amawulire nnyo. Naye nga nga tunatuuka ku lunaku olwo John Siga yakyogerako ku National Theatre. Hildaman yakyogerako lwoziba lwali lunaku nga lwakusatu. Kyefuze nnyo amawulire. So kompe principal then tugende mu nsonga eyo mugiyingiramu mala ow'emulabano. Sayi. Kyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. Nze olunaku lwa leero ndi artist. Mwena mukimanyi ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practice nga profession yange. Kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika. Ekikyusa ebintu bakiyita policy. Policy y'enkola oba etteeka nti Uganda bakola bwe bati. Policy ya wano okujjako ng'ekyuse n'efevaringa ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Hildaman gwasookako kye twali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. Naye etteeka eryo nga teriyamba bazannyi b'akatemba, teriyamba bayimbi, liyamba jasi bawandiisi ba bitabo n'abasiizi ba bifaananyi. Mwina Silver Kyagulanyi, mwina muganda wange ono Bujingo. Oyo Buju twasoma naye Makerere. So, Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist, ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno mwonna asinga oku understandinga copyright. Ne tusaba Silver Kyagulanyi benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria. N'akwata n'ajjamu eriyambye aba Nigeria okugaggawala n'abissa mu tteeka Hildaman lyabaga. Naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale. Era gavumenti yayanguwa mangu njagala mumpulirize mwe ba artist. Gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Hildaman ne mugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongobaza my friend. Kino kye mukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali ekaramoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Muli bagezi nnyo njagala mu understanding. Ate nammwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala. N'abanyonga batadde nnyo ssente how can you give 30 billion to artists to do what? Era mba mwagala balwanagane bulwanaganyi nga tewali kigenda kukyuka. Bayimbi bannange tebabalimba bino ebabalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkubo akutte emmundu ebyo bakusuudiya busuudiya. So mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya gwe my friend. N'ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hildaman bonna baagala ba artist mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange. Bwe musisinkana temusinkana kugabana sente za muwa musolo. Temwetaaga nabbanja, temwetaaga jimuwezi, mwetaaga mitwe gyammwe, mwetaaga bannammwe, muwuliziganye mukole enjawulo. Principal ngagenda maaso kwera nga ate attanye ensonga naye ku luno nze nali awo mu PCR nga ndaba ng'ayogera engeri gye yayogeramu nga si byebiri oba ebya bulijjo ku luno yalina obulumi. Omanyi omuntu ayogeza ng'olaba ekintu kyayogera alina obulumi ati nze kunze yalina anko gwe yali ayogera naye direct ng'ali awo ate tayogera nako nga anko ali awo. Ku luno anko yaliwo? Anko Bebekulu yaliwo. Kubanga ina ndingi yakuba n'agamba gwe nubona ddaawo n'ofuna abasirikale kwaki yakolamu bw'ati.
Wakuwa ina asikali bakutambulirako otambula bot ne akati no zino bino ebisona bigenda bebe cool. Anti era abasiri ababounce batambula okolawo bati. Da oyina abasirikali atambula okolawo ati. Ya ayina abasirikali atambula akimba bwati. Kubanga alina abasirikale. That is bebe cool. So nze ndoza amaanyi gayira kuba nti no anko yayamu yinaabo. So kakati